Museveni aina ba international assassins abakazi kalala. Abo mulimu abeeyita Abaganda, mulimu Abanyankole n'Abanyarwanda. Bano tebabula ku mikolo balinga soda, wabalinga nga keeke, wabalinga mmere. Ng'omulimu gwabwe kugenda nga bagaba akatwabulwa mukati comrade yenna ali mu struggle. Naawe ng'oyagala enkyukakyuka, weegendereze nnyo abantu abayina red passport ez'ekikungu. Buli nsi asobola okuyingirayo singa abeera function yonna gy'aba ayagadde okuyingiramu atuuse ku muntu gw'ayagala obulabe. Obutwa batera bugabira mu ngalo, kwata mu ngalo, batera bugabira mu mmere mu byokulya n'okuwahaaga bakole batera kikola. Abakazi bano batambulira mu kabinja kabbo bayinza okusindikira abantu 3 ku 4 mu functions ezo n'ogati omuntu omukyalo omulungi ono alina empisa ali mu struggle waawa kumbe asasini. Mwena mwe bategezezaako mutegeere bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kati kansula Mr. President atuuse. Asebo njala soko okusaasira omukulembeze ne famire ya Sentamu kitalo nnyo ekyokufiirwa mwannyina mmwe. Njala otegeeza Abannayuganda mwenna nti President yafiiriddwa mwannyina azikiddwa olwaliro ku bijja bajjajjaabe Egomba. Era olwaliro gy'asiibye mpaka nakatali mu kkubo alutindigga aluzze ewe emagere gy'akola ki gyeyazimba ennyumba eyogeza abantu obwama. Kati mukulu Mr. President ne mukyala Babi Itungo mumpulirize bulungi nnyo obubaka bwammwe. Olunaku lwa jjo, olunaku lwadde lwa mukaaga ku kitebe ekikulu eky'abakessi abaketta amagye n'ebitongole by'okwerinda ekya Ssemwai ekikuddwa omukulu James Birungi. Wabaddeyo meeting nga ne Yoseri ali ku ssimu nga n'omukulu Muhoozi Kanyarugaba DDG genetically modified general oba daily drinking general Muhoozi Kanyarugaba mwe yalondedde akayinja akapya kebayita toxic unit nga k'Abanyarwanda nga kano kakulirwa afende aine abaho ono gwe bawadde mission empya ey'okutuukirira n'okusaanyawo Kyagulanyi nga anaaba asobola okuba nga amutuukako mu ngeri yonna. Naye ntegeezeddwako nti ayinza okubanga yakoze dda contact n'omukyala Babi Itungo nga bumanyi bambega asobola okutega ki programu kyonna nga tomanyi. So mukyala Babi Itungo mukutegeeza First Lady nti beera careful nnyo n'abakyala abakubira amasimu okubasinkana oba okusinkana omukulembeze olw'ensonga bangambye nkutegeeze nti gwe ne bbaawo muri soft target nti era essaawa yonna bandi batuukako ne bakola approach okubatuukako olw'ensonga nti Museveni ne mutabani we beetaaga agently nnyo Bobi Wine ng'avuddewo nga bakozesa ekitongole kya Ssemwai n'omukazi oyo gwe bayita Ani Abaho. Omukyalo ono nze mwogerako nnyo mu kabinja k'Abambega era asindikiddwa Museveni okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulogulamu yabwe yali oba nga tagenda tutuuka mu gw'omukaaga era ne Kabaka bw'atyo bwe yali. Era omukyalo ono atumiddwa mu mitenda mingi nnyo ku mission z'amaanyi nnyo okuggyawo target za Museveni olw'ensonga nti akikoledde ddala. Era nga omukyalo ono mukyala namufumba alina n'abaana nga bbaawe Jim Abaho commissioner wa prison ye bbaawe Jim Abaho ye commissioner wa prison. Kati mukyala Babi Itungo omukyalo ono y'ono wano. Omukyalo oyo y'oyo bwakutuukako oba kati nga bwe mukubi asobola osindika omuntu omulala. So omukyalo oyo y'oyo nga bwe mukubi bayinza osindika omuntu omulala okuba nti akwaprochinga oba okwaprochinga president yoyo omukyala mumutegedde Ani Abaho y'omu ku kabinja akagaba obutwa mu kuteeka simayiro ku ngulu ezitta si mwangu. Ennamba ze ez'essimu z'akozesa mu kubega mumpandikire essimu zino. Aina eya MTN eri 774563594 muziwandiikawo ennamba ze 0775383589 eyo esooka. Essimu ye ey'okubiri ya Airtel 0700 933 yo eyo mugiwandiise bulungi. Endala eri 0700
933689 muzikube zino mpaka abwana azijjako afune n'endala kuba nabageka tusina kuba bantu bano mpaka kulira nga batulya n'ebigere endo gyensembyayo kuba ndaba temunagiwandiika yiyo yamugiwandiise z'omukyala enamba ezo zagenda okuzakozesa okuba nti agenda kukola mission ze ez'okusaanyaawo omukyala ono yono balina kasimayira ako yoyo ani abaho mukyala wa commissioner of prison kubayita Jim abaho yono tiimu ekola ku CMI egawa obutwa era ye coordinator wakabinja akatambulira ku international level nga kakola coordination z'oku assassinating targets zaabwe yensonga lwaki ennaku zino olaba nnyo bannayuganda eggwanga lya Bungereza mu America gundi yazikiriridde mu nju gundi yafudde gundi yagudde mu kinaabiro gundi yakozaateko obulwadde bw'okugwa mu kinaabiro okuzikirira mu buliri bususse obungi nnyo ono omukyala ne banne be bali mu mission ey'okukola emirimu egyo kale ndowooza awo nvuddewo olw'ensonga nti obudde bwadde butono nnyo kuba nabasuubiza tugenda kuta amasimu ago network mugireke video mujja gisangayo ku mitimbagano gisigadde kati awo tuvuddewo tutandikidde luddawa tugenda tutandikira katutandikire wano we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Shall crash. All right. Banyabo ne basebo njala bategeeza embeera eri mu Uganda tewoomya nakabulule mu Uganda. Nabategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa nembabulya location nabawa geographical location saaba wa address kubana bagamba siwa mulabe wa nkunsooka maaso eva mubeera mabega. Kati embeera eriwo Ssaabasajja Kabaka tumunoonya mu buli ngeri yonna esoboka bamutuwe. Naye Mayiga atadde abasirikale bassemwa n'aba ISO okulondola buli muntu akola video n'okubatiisatiisa bakubira amasimu era mbakutegeezaako nti wayiza bamuli bubi n'abalala. Naye ekyo si kye kijja okuleeta obuzibu buli ludda obudda wano. Bwemutadde Mayiga ku pressure olunaku lw'enkya bwetaba ntaanya agenda kuyita olukiiko lwe si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddamu. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko lwe lutule mu Bulange e Mengo. Naye mwegendereze nnyo byagenda okwogera bagenda okwogera. Ebiwandiiko ne byagenda okwogera byonna babiteesezzaako ne mukama we babeera station manager James Birungi wa CMI. Okuva ku directive zaayo seeri nkiddamu. Mayiga olukiiko lwagenda okuyita enkya mu Bulange Mengo. Si lwa Buganda si lwa Kabaka nkiddamu. Kubanga oli yawamba obuyinza. Olunaku lw'enkya agenda kuyita olukiiko ku Mande. Olukiiko lw'e Mengo. Ebigabo byagenda okwogera byonna scripture oba ebiwandiiko n'ebigenda okwogera byonna bya mukama we station manager CMI boss James Birungi ku directive za Museveni. Ku Lwokusatu agenda kubeera ku BBC Telefine nga bamubuuza ebibuuzo. Ebintu byagenda okwogera byonna biri stage manager kubanga baafunye obutakkaanya ne mukama we Museveni ne station manager we James Birungi atya. Bwe nakoze video ku lunaku Olwokutaano ne ku lunaku Olwokusatu ne mulumba Mayiga buli wamu buli koona n'ava n'atandika okunyooka n'ayogera ebigambo bitakwataga bwe namugambidde nti lekerawo okwogera ennyo ogenda kwekuba ggoolo. Kati bakama bagenza okulanga social media ekutta omuliro ne bamuyita bamukubirisa bamugamba nti gundi ogenda twokesa. One, tolina crisis management skills. Bamugambye one, weyita lawyer nti wasoma ne tolina crisis management skills and communication. Kyetuyita crisis skills and management communications ezirwa. Nti singa wabeerawo obuzibu, wabeerawo abantu bamanager nga basoma okukwasaganya obuzibu obwo mu bikolwa ne mu kwogera eri abantu. Mayiga olw'okuba nti alina kasajja fuba
atenga wa kabano ngatta mali bwe bagende musajja ava Tanzania omwami ono ngo Buganda yawo abatakiriza muntu yena kwogera yensonga lwaki bamugambye gundi ogenda twokesa eunakulwa jo yakubye simu endala nakubira James Birungi namugamba nzize ko mugamba please kendeza ku bigambo byoyogera ate manya bogenda ku addressing abantu oba tosobola ku addressing abantu kitegeezo ngenda kuyiwa ekintu kyaffe James Birungi namugamba mainta mu bbaluwa gye wasemba y'okusindika wano gwe nange tukimayine mu 7 nti wagamba mukama otalina kulaba ku mwaka ogw'amazaalibwa ago gw'omwaka ogw'ensanvu nababuulira information eyo ng'onaawe atalina kulaba ku mwaka gw'ogw'ensanvu era namugamba mu bintu by'okola ensobi abaganda si basiru gwe nange naawe ne mu 7 tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka bwetaba ntanya ayinza obutadda mu Uganda oba mutadda mu Buganda kati engeri gy'oyogeramu n'Abaganda egenda kukulabisa funa tula wansi ofuna abantu bagenda okukola biki bagenda okuddamu Abaganda kati ne batula ne badraftinga biki bagenda okwogera ne bagenda okwogera enkya ne byanayogera ku Lwokusatu so mubeera aweya ebintu byonna byagenda okwogera byonna bili state managed written by station manager James Birungi on orders of Museveni nenga bali mukuteekateeka Baganda mu ngeri yonna esoboka okulaba nti kyonna ekigwawo mugenda nakyo ebyokutuvuma tuli batamiivu ebyo twabimanyiira ebyokutuvuma tuli bamawagali ebyo twabimanyiira tuli ba jobless seeker as long as twatumukubidde ku ssimu okumusaba emmere oba ku ssaawa eno tetuli Baganda ekyo nakyo tukikifaako kubanga Abaganda babeera Baganda oba Baganda babeera babikulya naye mu mirimu balungi kati essaawa zino tuli Baganda bali mu mirimu fere tujjako mmengo kusaba mmere nkiddamu essaawa zino Mayiga atufudde enjogera y'Ekiganda egamba nti babikulya balungi mirimu nti bwe kituuka nti Abaganda baagala obbajja mu ssente babeera balungi bwe zituuka ku nsonga ez'okubanja Ssaabasajja Kabaka olwo Abaganda babisonga ate olwo Abaganda bali ku mirimu olwo lugewe luva nti babikulya balungi mirimu kati Mayiga yembeera mwaliso byagenda okwogera enkya n'abantu bwe bagenda okuseetinga ebyo bibye kati waliwo enjogera ebadde etambula bweti omukulu ono bwe twali mu mbaga ya chairman Nyanzi Lubaga yasindika musajja we najjalaga Ssaabasajja Kabaka abatumidde era ali mu Buganda alamula ne bagenda gye muyita reception era n'asindika musajja we n'agamba nga sinayogera kintu kyonna Ssaabasajja Kabaka akoze eki abatumidde era ali mu Buganda akola ki ali mu Buganda alamula abaana ne bagamba twagala kula Ssaabasajja Kabaka ku social media ku radio mu nkubo wa maduuka buli muntu abuuza Ssaabasajja Kabaka alwa omwami yatuga tuli batamiivu ekyo si kyekikulu kuba mbagambye nti gambo bbi wamwenga alisanga ku mwoyo ebigambo Abaganda eboogera biva ku mwoyo kubanga bwerekeva bulina sagala babisa njagala okubaza omwogezi abadde Ssekamwa ku mukolo ogw'okwerekera mwanyina wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wa president mu bantu bonna ye musajja asibye emifumbi n'abuuza kitunzi n'abasajja ba Kabaka bazze mu kuziika nti Ssaabasajja Kabaka alwa ngenda balaga president okumanya musajja mugezi nnyo naye mbazanyira akatambi ng'ayise chairman ng'ayise ssentebe w'akakiiko akakiiko MOP oba Muwanga Kivumbi akulya Buganda Caucus mu parliament n'amuyita n'amwakazi n'ayogera nti abuli Abaganda Ssaabasajja Kabaka gyali mugenda kuwulira mutegere nti mulina okubanja Ssaabasajja Kabaka kati ono bamuganda Kyagulanyi Ssekamwa sitegedde wulira bwamutandise tugenda mu kubanja njala bawa mukuba masimu waliwo amaloboozi agagamba nti okulamula kwa Ssaabasajja kikweka okwa bulijjo ate naawe bw'oyogedde wano ogambye nti Ssaabasajja Kabaka alamula era se wonoogenda ku mikutu egya social media akawungeezi ka leero ojja kulaba amaloboozi amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka mbadde nsaba bw'obuzeesewo oli ku Map Media obwakabaka bwaffe ekituyamba bulukumpi nnyo obutaba bunanika bubeera Mmengo oba ebifo ebirala
tubadde twagala abaganda tukakasize ddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka gyali era alamula. Oyo yabadde Ssekamwa oba omwogezi MC mu kuziika kwa mwannyina wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Simanyi ba Luganda naye bana abasajja kibeera bide nti social media n'embyala etuuka eri ku nkuziiru kya social media etuuka. Kambaddiremu MC ng'abuuza Kitunzi omupya Kitunzi omukadde n'abasajja bazze ku Lwakabaka. Biki abantu boogera. Kitunzi wabadde ayogera teri bakubyenga naye batandise okwogera ku mpoza Ssaabasajja Kabaka endulu n'evuka. Kamala okukaddamu omulundi gumu nzanya ka President ng'abuuza Mwanga Kivumbi muwulye mugenda kakasa. Oye Ssekamwa. Waliwo amaloboozi agagamba nti okulamula kwa Ssaabasajja si kwe okwa bulijjo. Ate naawe bw'oyogedde wano ogambye nti Ssaabasajja Kabaka alamula. Era se w'onoogenda ku mikutu egya social media akawungeezi ka leero ojja kulaba amaloboozi amapya nga gabanja Ssaabasajja Kabaka. Mbadde nsaba bw'obuzeeyo ssebo oli ku mafumedia obwakabaka bwaffe ekituyamba bukumpi nnyo obutaba bunanika bubeera Mmengo oba ebifo ebirala. Tubadde twagala abaganda tukakasize ddala oba ddala Ssaabasajja Kabaka gyali era alamula. Kati President bamuwadde enjogeza ajja ayogereko eri abaganda luli bamulumba mu yafeesi ye. Abannamawulire bamubuuza waayi President oyogera ki ku nsonga z'amaloboozi agere ku social media abaganda nga babuuza Kabaka waabwe. President yagamba abannamawulire bannaaye ensonga nziraba naye buli bukulembeze bubeerako ababufuga n'ababutwala. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka muzibuuze Mayiga naye nga neewola ku bigambo bya Medi Nsereko muzibuuze Mayiga nga Nsereko yagamba mubuuze Mayiga ku bintu bya radio. Kati President ayise Muwanga Kivumbi. Imagine Muwanga Kivumbi yakulira Buganda kokasika MP wonna abaganda yabakulira uli yazzeemu. Honorable Muwanga Kivumbi sebo mbadde nsaba ojjo oyimire kwanira kipimo. Linda kodije omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus sebo nga sinafundikira bigambo byange nsaba mu bigambo bibiri bisatu obuze ku bantu oba olina ne ansa gy'ogawa ku Ssaabasajja sebo kigambo. So Oweekitiibwa President abakatuliki bagamba Roma lukuuta kawuziwa ki President bw'aba amaze okwogera fe abalala tetwogerako. President w'eggwanga ng'ayogedde tetusinga kwongerako bigambo birala ebibirala Ssaabasajja Kabaka awaga ekyogedde ekya Ssaabasajja mwina kisibo ne mwewetuulira. Jukira kano ke kabinja kampuuga Mayiga Lubega Sseggona Bajoyce Bagabe Mmanga bonna abali ku Buganda Caucus bamuwadde akazindaalo agambye President wamala okwogera Minister tayogera n'ayogera Oluwarabu awo bw'amaze okwogera Oluwarabu n'aga Ssaabasajja Kabaka akwangaale. President amugamba n'agamba nti muwulidde ensonga za Kabaka kivvuunulwaki Omuganda omunyolo omutoolo banja Ssaabasajja Kabaka gyali. Bano abasajja kye bakweka kikuvu ne banaakuvuma omutamivu emirundi 7 ne banakugamba nti oyasambira ne banaga nti okola ki tofaayo kasitobanga otaasa Buganda otaasa Uganda kuba Ssaabasajja Kabaka si wa Baganda is the custodian of all Ugandans. Ndowooza mutegedde. Ngoberedde nnyo nga njala kuli omusajja oyo ate President musajja mugezi akikoze akimanyi n'amuleeta gayaganya okwogera. Ne bona batambuza ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nakoma. Nkabaddiremu kawule bulungi nnyo. Wulira. Honorable Muwanga Kivumbi sebo mbadde nsaba ojjo oyimire kwanira kipimo. Linda kodije omukulu ono yabadde wababuuzaako yakulira Buganda Caucus sebo nga sinafundikira bigambo byange nsaba mu bigambo bibiri bisatu obuze ku bantu oba olina ne ansa gy'ogawa ku Ssaabasajja sebo kigambo. So Oweekitiibwa President abakatuliki bagamba
Loma rukuta kauziwa ji yenata. President baba mazokuogera. Fabala tetwogera ko. President weggwanga ng'ayogedde. Tesinda kwogera ku bigambo birala, ebirala, Ssaabasajja Kabaka awaga. Ekyogedde ekya Ssaabasajja mwina sibo ne bwe weetuulira. Oba ayogedde Luwalabu Simero Malekazi okuyita simete bannaye abasajja bano. Sajja bayaaye. Kati obuzibu bwavaawa kansooke mbalopere mwenna abakolera mu katale ke Bwayise akasabasajja Kabaka akatwalibwa kampuni gye bayita Lexiba mbategeeza nti essaawa yonna akatale kwagenda kutundibwa. Buganda Land Board ng'ekozesa omwami gwe bayita Sava ndowooza mutabani w'omu ku Bambejja ne Charles Peter Mayiga officially bagenda tunda akatale ako. Era abantu mwena bakolera mu katale ke Bwayise Abaganda Abanyola Abatoolo mwenna mutegere bulungi ti akatale ke muviirimu esana bagenda kakubagirira ati Mayiga ne Buganda Land Board batunze dda akatale ako mutegedde bulungi nnyo. Information inna nyingi nena basuubiza obutagira kigambo kyonna katusoke tugende wano then nzanyo ka video kamu ebisigadde mujja biwulira bulungi nnyo nga mumwekubidde amasimu. Kansooke nzanye ka video kano. Ono w'ekitiibwa Dani Mulika. Ngera muzanya deni nzanye tutandike video. Ono w'ekitiibwa Dani Mulika. Tulekeraawo okulekera President Ebbeetu okutujoganga. Nagga nti toyogeranga lino dde. Toyogera nti oli Muganda oba ki. Obuganda oba Obunyolo oba Obutoolo eya identity ya Katonda. Era bw'ogejjako oba musirusiru. Teriyo kati olinga agambye wano njagala Omu-Irish n'okwata ennyonyi n'ogenda e South Africa. Baga nti wagudde ki? Eddalu. Amawanga geffe malungi. Wabula alina ekigambo kyakweka lwaki akikweka mu by'amawanga. Ekigambo ekyo kya Luzungu naddala bamawulire temutuyamba kukijjayo. Nepotism. Nepotism kyekibi nti Mulika bw'embeera mu kifu. Buli kantu nsooka mukyala, nsooka mwana, nsooka gundi, mujjwa ne gundi, nembijjuza. Ndowooza mubiraba n'embitongole gyonna gye muli. Natuuka ne mu kitongole kye nasookera okukolera muno, si kukola okuteekawo National Social Security Fund, nga n'olulimi teruli mu Uganda wano, oluli mu bakozi wali eyo. Ekyo kyekigambo ekibi. Muleme kukikyusa ne mukifuula tribalism. Bw'obeera Omuganda ffe nga bwe tubeera, osobola okuwa omukyoli omulimu, osobola okuwa omunyolo, ate ffe abamu baatukuza bulungi. Nze bwe nali nkyasoma nga ne bakadde bange banzikiriza okuwummulira eyo. Nawummulirako enkola ffe twabayigiriza n'okulya ebyennyanja. Baali Ebiganda bagaba Ebiganda bye biri ebyennyanja nga bo tebabirya, taafuma akawali ng'abayitako. Naye tewaali mutawaana. Nawummulira e Bugishu, nawummulira Mwakyoli, ate nga sigenze ng'omulalu omwana omulalu nti nebbye buki bwebbi. Naye nagendanga n'abakulu bagize eki bategedde. Yaleese obulabe buno bwe mulaba kaakati obuliwo wano. Oye Katikkiro. Era kambazanyire na kano then tugende ku information. Abaganda mukimanyi Omuganda tafugwa. Mwe muleese ebitawaana gino. Ne Kabaka tatufuga. Tulamulwa buki? Alamula ye muntu awuliriza, ateesa, ayagala kirungi, ayagaliza, tayinza kuyiikiriza, ye muntu agira ki? Era ye Kabaka owaffe atulamula buki? Naye mwe mwakkiriza ekigambo okukiyita obufuzi. Omufuzi oba musirusiru. Ne bw'ogamba omuntu nti yeraawo bw'osanga tannayerawo, oyagala kukuba luyi, oleeta mundu, oleeta biki, kyemuva mulaba nga tukubwa emmundu buli kantu. Kubanga abantu batufuga buki? Nammwe mwabakkiriza ne mubayita abaki? Era batuukiriza omulimu gwaki? Muddeeyo mumanye obwo obukulembeze. Ffe tuba tulonze baki? Bakulembeze. Naye kyatuleeta obubi, Obote yaleka gye civics mu masomero. Ono bwe yakomyawo political education, yali ayagala kumusomesa nga bwe basomesa ekyankwanzi. Yagenda okulaba abasomesa abamu nga balabufu bajja okusomesa ebituufu, naye n'amugjawo. Kakati abantu olw'okuba temumanyi, omuntu yenna yazaalibwa mu Uganda muno oteekwa okumanya lwaki muwazaalibwa. Kati
Katonda yakuleeta okolemu ki? Oye Katikkiro eyasembayo. Kati mbatandikire wa kuba njagala bata. Naye nga sinnabata. Njagala mufune enjawulo wakati wa Katikkiro. Kati enjega yava wano, obuzibu bwava wano. Olunaku omwami ono lwe yafuna Ddamula wano Buganda bwatandikira okubonaabona. Mayiga kwolina akabinja kobuzibu bwava wano. Eyo nkulayirira Ddamula gye baamuwa tagire na Joe Museveni. Obuzibu bwa Buganda bwonna bwava okambaddiremu. Obuzibu bwa Buganda oli Katikkiro yasembayo kati obuzibu bwa Buganda bwava wano. Obuzibu bwa Buganda ebuva kati wano we wali okulya n'okukomba essowaani nga mutandise omubanja Ssaabasajja Kabaka. Nemuswaza Katikkiro mulamba obulemu nti yava e Buddu. Ate na mpulirayo abamu abantu abali mu byobufuzi abakuma mu bantu omuliro. Oweekitiibwa Ssekabembe nja kukutuma mu bantu abo. Obagambe bye bakola Kasabina Wansombira nange ngenda kubalwanyisa. Bye baagala okunako mu byobufuzi tebajja kubifuna. Omukulembeze oyinza okuyimirirawo n'ogamba nti akakiiko kakoze bubi. Oba nze mbagambe nti kyannumye naye nakikkiriza. Gwate oli mukulembeze namunagaali. N'ogamba abantu nti amuje tuwakanye bino kati olwo omupiira gw'oyagala okugufuga. Omupiira gw'amasaso ogutuwadde ettitu ne tugenda enambole ne baggala obulungi bw'abantu baagala bagutte Buganda ensembe naye basanze tulaba. Tetusobola kukkiriza ffujjo lino mu mupiira. Oweekitiibwa Ssekabembe abakola effujjo mubakwate n'omukono gwa kyuma mubateeke mu makomera babasibe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ebyo bigambo bya Charles Peter Mayiga. Abaganda olwaleero bali mu kutya beebuuza nti Kabaka waffe yalagawa. Tebafuna kwanukulwa wabula babaanukuza bukambwe n'okubavuma. Omuntu yenna waddembe okubuuza Kabaka we gy'ali. Kubanga Ssaabasajja Kabaka wa ggwanga yonna Uganda. Kyavaawo kiri kye twali tugamba nti Ssaabasajja wa Baganda. Naye ono Ssaabasajja we aliwo wa njawulomu nti agatta amawanga gonna ageegattira mu ggwanga Uganda. Taboola mu bantu be. Kyova olaba nti n'Omunyolo olwaliro avaayo n'abanja Ssaabasajja Kabaka. N'Omutoolo avaayo n'abanja Ssaabasajja Kabaka. N'Omusoga avaayo n'abanja Ssaabasajja Kabaka. Kubanga nkugambye nti Kabaka wa ggwanga lyonna. Olwaleero okubuuza Kabaka ali luddawa bakulaba ng'omulalu, bakulaba ng'omutamiivu. Abakulu batukakasa nti Ssaabasajja Kabaka mwali alamula era talina buzibu. Naye bwe bababuuza nti tulabeko ku Ssaabasajja kale tutegere nti ddala mwali alamula, teri asobola kukkiriza kugenda Mmengo bakulaga omukulu. Era bakugamba bugambi mubuuza ki? Kabaka talina baana oba talina baŋŋanda ze? Twebuuza nti Ssaabasajja Kabaka yafuuka ddi ow'abaana be n'abooluganda lwe ng'ate tugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga ye yakikyusa namu n'abeera nti Kabaka w'abantu bonna bonna. Kati ekibuuzo kiri nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali ali bulungi? Bw'aba ali bulungi lwaki bamukwesa abantu be? Bw'aba nga ddala mwali alamula lwaki emikolo gya Buganda egizze zigenda mu maaso egy'enjawulo egiwerako abadde talabikako? Omuntu aliyo bulungi lwaki bamukweka ne batakkiriza bantu kumanya bimukwatako? Oba wakiri kumuleetako ku mikolo gya Buganda egyali gitambula nti alabikeko eri abantu be? Wakiri bakkakkana emitima? Kikulaga bulazi
waliwo ekitali kituufu. Abakulu balina mission y'okusaanyaawo Buganda, naye kakati bakulaga nti wansi babusensedde, kati babutuuse ku mutwe, baagala bukutulirako ddala busaanewo nga tewakyalina abwogerako.